Yes, twolekedde ekyatwese olwaleero nga bagamba best on a true story basyako ebyo byaliyo. Wuliriza. 90% of cops unagamba nti 90% career. abasirikale abasinga bava mu police force nga tebakubye na kyasi. That was roughly 1,500. Wabula ku lunaku olwo kigambibwa mu kubalamu okwangu ebyasinga 1500 ebyakubibwa. An AK-47 machine. Twali tukute bupiso bwaffe obwa bulijjo. A weapon that was basajja bali bakute AK-47. Nanyi AK-47 mundi ya designing kubeera mu lutalo. Ebyase ebyamanyi byali biyiziddwa ogeza kukita mu body hammers za police. Used them in a bank job. Abasajja sebo babikwata ne babikozesa mulimu gw'okubba bank. America has ever done before. Kwegamba okola ekintu Danger all around us. omuntu mu America kyatakolangako. Baleeta akasamba tuko gye tuli. Maybe even the guy next door. Kwegamba ffe oba osanga ne mulirwana. Yakayise eddakiika 44. The North Hollywood shootout. Kati nga bagamba ku Lwokutaano February mwaka mugulengedde nga bagamba Michael Marsden yagenda bakulembera. Ne bagamba Ronnie Livingston tagenda kabulamu. Kagenda mu Kasaka Road yakwate kubo n'aveewe ne bagamba Rebecca ne agenda kubeera mu sinema. Douglas Payne wano sebe waba neighbor waliwo kapati kyava akwate kubo n'akonkona nguluko sebe kubira waggulu abaye mukwate kubo mugulewo kasiya mukola ki alukonkosa fujjo kanya n'akwate kubo n'akoma weeka. You okay? Oli okay? Yeah. Abaye akatuuka eka ne baddamu ne bakonkona omuziki. Wandibadde obeesonyiwa kono sigenda beesonyiwa. Zino embwa kati bwe zituuse zimanyira bumanyiizi. Babalemesezza okwebaka ssebo. Kati yakwa kyava afuna kigiriba. Yajja buzi ku solido. Wano ku meter box n'abasalako omumeme. Abajjeko bujja masanyazi nga bagamba Mario Van Peebles. Naye agenda kubeera mu sinema. Tujjamu eyogera mu kayitibwa Solo. What they say? Bagambye ekikooti balina kye boogedde. Kati yakwate kubo n'akoma weeka. Aba yakebako bw'ati essaawa kwegamba ne kuba alamu. Yakateeka wansi omutwe bw'ati. N'akwate kubo kyava asituka. Kati oseka ki? Bali bamulemesezza okwebaka abadde afunye akasi akawummula. Kyokka ate alamu nevuga ey'essaawa. Nga bagamba William Bistic. Kageno mu kaseera kano baakoze Ruda. Waliwo kabaka yali agenda maaso n'okusaba. Agamba Mukama amuyamba asobole okujjukira amakubo amatuufu mwagenda okuyita olwaleero. Alina ne Bayibula. Kyava asooka akajjuzaawo. N'akapika. Kati ate Ruda. Wake up, Larry. Wandibadde osituka gwe ssebo. Budde bwakedde dda. Waliwo bakabaka babiri baabano. Oza saa meka. Make some coffee. Wandibadde osooka n'ofukayo kakyayi. Kale ne bakuze embali waliwo omulala agenda maaso n'okwesettinga. Lodi bamusimba kakyayi obudde bwakedde dda. Kusoma ku mpapula z'amawulire. Waliwo ofiisa gwe baakubye mu mbuga. You know any of them? Yeah. Omumanyi? He was a good man. Yali musaa mulungi. The academy together. Kubanga twayita mu academy family eya police. So you're gonna mail those taxes today? Yeah. Kati ogenda kukwata kubo oyitireyo olwaleero ntiye. Genda kuyitirako ewa meeyo olwaleero. Nakyakwe kujja mutereezi. Yajja akasiibule mu mpolampola. Kazi wali lubuto. Lodi kolaba officer detective. Be careful. Beera mwegendereza ku mulimu.
kagenda mu kaseera kano bakoze erudda waliwo lodi yali asiriikiridde kumala ebbanga baliwo nawulira obugombe bwa poliisi kyava asooka agezeeko okwekkaanya ebintu byagwa byali mu kabokisi n'akwatikuba agezeeko bizaamu gambe tuli kwanjula kwako. My father was my hero. Agamba mu kitaawe yali omuzira we. He died in his patrol car of a heart attack. Kitaawe yafiira mu patrol car emabega. He was 62 at the time. Yalina emyaka 62 mu kasawo yafiira. Yali ofiisa. Kyava asooka ajjawo oluto. All I ever wanted was to be just like him. Kinali njagala kubeera nga kitange. He loved it when I made SWAT. Era mu butuufu singa yali akyaliwo yandikyagadde we nafuukira owa SWAT. Oba we nagendera ku ttiimu y'abaswat. Bagenda bakulaga abantu ab'enjawulo. Waliwo nakyala akeeza otambuza amagujja ye. Kati no mu kaseera kano waliwo ataatunga essaawa agitungira ku giraavu. N'asooka afuna bino n'ayitawo nabyo. N'abiteeka ebbali. Bano babeera babiri ewaka. Eyo kasepiki mwayi n'asooka ateekamu buleti. N'asooka apanga muli ebyasi ebya buli kala. Baabo laba ekyasi bwe kifaanana. Waliwo apanga ebyoluto, waliwo n'apanga ebyakasepiki. Kyava asooka yiwako uniform ya poliisi. Nono n'asooka yeeyiwako ebyambalo. Ne yeesetinga bulungi n'asika zipu. Ayambadde bode hammer boy. Naye kyava yiwako kavesti. Daba bano balina ziri bode hammer ezitazannya. Twadde eri kabaka eyakedde okwatikuba okuva ewuwe. N'ateekamu erudda oluto. N'akwata lubanto y'abofiisa n'agiteeka pembeni. Abasajja balina zi bode hammer. Ono ayitibwa Je Harris. Kyava asooka ateekako ne mutaaga. Waliwo abalina bode hammer ziri ezitazanya. Si b'ofiisa wabula balina bode hammer ezitazanya. Naye yamala okwambala bulungi nnyo. Bwe batyo ne bakwateko ofulumayo. Daba emmundu ze bakwata AK-47. Bwe batyo ne bazaawo ne bagamba bagende. Weapons and tactics. And we respond to any situation. Unayagamba nti ffe ttiimu yaffe ya SWAT Wouldn't really have the ekigwayo special weapon and tactics handle. Tulispondinga eri violence yonna. Era nga bambala uniform ng'eyaba patrol. Babeera bakutte ebisa ebimu ebyawukana ku by'abapoliisi aba bulijjo. Ye ttiimu eyali etondeddwawo. Kati eno SWAT yaba LAPD. Abaayi kati kwe ssebo obadde luddawa. Nyina ba possible suspects wano eno. Ono abadde taliiwo. Baavaayo. What the hell happened in there? Kati kwe musiiko ki ekibadde kituusewo munda wali? I was there. Mbaddeyo. Hey, you gotta take it down a notch. Go Olina ogenda maaso n'okukakkana owulidde. get in the car. Biveeko tuyingire mu mmotoka tugende byesonyiwa ebyo. Abadde ssebo amulese mu rumu n'abagwagwa. Mugambe ebyo byesonyiwe tukwate. Past the hour and it looks like another beautiful day in the City of Angels. Kati waliwo katyopa akagenda maaso n'okuripootinga amawulire. Captain Chuck Scott. Ku bikwatagana ne traffic. Tuli maamuka ga Hollywood. North Hollywood. Trouble spots we'll be telling you about in the next update. Bagenda maaso n'okunyonnyola. Clear blue. Wali oyinza okuyita watali jjaamu. Bye. Budde bwakumakya. And we will have a complete Nga bw'omanyi obudde bw'okumakya ebiseera ebisinga jjaamu akwata nnyo. Robbery Homicide Division. Onagamba nti yali akola mu sekita y'aba Robbery Homicide Division. We get all the high profile cases. Ebiseera ebisinga ffe twakwatanga emisango egy'amaanyi. Potential. Al Pacino and Heat. Kati nga bw'olaba bino ebyaba Al Pacino mu Heat. Friday and all that. Okitegeera
The only difference is that enjawulo eriwo eri nti those guys don't have to juggle 75 cases. abo bagayisi tebalina kujagulinga 75 cases Prioritize. And abo bakwasaganya ebyababbi. my priority was them. Ffe priority yaffe yalinga ku basajja abo. The high incident bandits. Twali twabafunira n'erinnya eriyitibwa the high incident bandits. Erinnya lye twali twabafunira HIB. Make an early withdrawal. Bali sebo baba bakutte kubo kujja bakola kye bayita early withdraw. Ambushed him. Bali sebo bamaze okwambushinga kugamba banki seziwerako. Bakuba abakuma ku miryango. Bakozesa emmundu z'amaanyi. Part of bank job is unheard of. These guys were an anomaly. Mutuufu okusisa ku bank job zizonna ze nali mpulidde oba banka ze baali babbye. Bano abasajja baali basuka ku bantu aba bulijjo. We make promises like that all the time. Nakwate kubona ekisikana na mwandu w'omu ku mabanka gwe baali basse. That we mean it. Ne mugamba tufe bano abasajja tujja bakwata. Ebiseera bisinga tukola ebisuubizo ng'ebyo. Another armored car. Then 2 more banks. Nawulira mu ssebo baali babbye ekimotoka ekitambuza ssente. Most dangerous kind. Waliwo ssebo era banka endala bbiri ze baali babbye. $2 million. Ne batolokawo ne miliyoni bbiri eza dola. The good life, and they wanted to live it. Kimanyi kiri kimu kyokka baali bagalagezako kutambulira mu kye bayita good life. Bulamu obulungi. They disappeared into the wind one day, but I knew they'd be back. Lunaku lumu bakwata ekkubo ne babula. Nga bamaze okukola emirimu egyo gyonna wawona nakimanya nti balikwata ekkubo ne badda. Hey, did you see that? Olengera ekyo. Force 9/11. Ludi abadde agenda maaso n'okunyonnyola ku babbi ababadde babba. The Germans. Kumala enfunda eziwera. That practically makes you a jerk. Era nga ye mu police force akola mu kiyitibwa robbery homicide division. Naye nga bakola ku cases eziyitibwa the high incident bandits. Be basajja be bakolako. Bano abakola early withdraw. Bajja n'emmundu ezitazannya. Some of the Mexican girls. I like the girl there. Kati waliwo abakwateko ne bajja bagenda maaso n'okuwaya. Twadde bali ku banka emu nga bagamba Bank of America. Morning, sir. Hey, Louis. Amakya amalungi. What do you think about new wheels? Kiki oyogera ku motoka yange empya kono nsufu. Njagala nnyo gold kono champagne. Color. It's called champagne. Kala gyerimu sebo bagiyita champagne eyo. Girengera. Hey, working hard and one day you'll be able to afford champagne. Genda maaso n'okukola ennyo tomanya gye bujja maaso ojja ku affordinga champagne. Anti era nange kyesaba gasiya. Bano bazze kukola. Kati erudda waliwo afanda akumba. Ono aba agenda yeeyira caayi. Bano b'ofiisa. Hey, you can say if it hurts. It's okay. Bwe biba bikulumya osobola okumbulira. Kiri okay. Here we go with that whole women can Manyi owoozaho. because of childbirth in years. Abakazi beefula nnyo mu balumi nnyo nga bazaala kyekyoka. Stand the pain of childbirth, Henry. Kiki osobola okugezaako otegeera ku bulumi bw'okuzaala gwe Henry. Need to take that one to salsa, honey. Teach me how. I can salsa Don't dance. start that again. Totandika bintu ebyo. I got flavor. I got mad flavor. Yeah, Nze nyina flavor zange ssebo. Central 9 Adam 37. Kati baba bali wano 9 Adam bafuna radio call okuva ku switchboard. 5 Family 5242 Radford. Baba wa address nga babagamba se waliwo ka domestic disturbance. Waka domestic violence. Coming up over the Hollywood Freeway. Tudde ali bannamawulire abasindika amawulire ku bikwagana n'ejjaamu. South Highland, where a tractor trailer is broken down in the number 1 lane. Kakalino mu kaseera kano Streets. bano balodi ababiri bavuga emmotoka ne basooka bagipaakinga pembeeni. Bamala ogipaakinga pembeeni ne basirikirira. Batunudde Bank of America. Kyava asooka atula ku ssaawa. Late. Waikirabika bali kikeerezi. Naye nga bajja kujja. I'm cool. Gubeera mukakamu ko ndi mukakamu. I'm cool. It's just so freaking hot in here. Lwakuba wano wookya. Try taking 3 of these. Anti kyovula nze mize busatu ku buno. Naawe emirako. Bujja sobola okukakkanya. Don't worry about it. Mugamba talina kuweeraliikirirako. Kyava akwate kubo n'asooka ayiwayo. That's about it for out here. Now let me show you the vault. I have 1 key, and Randy has the other, okay? Jangu okwate kubo nkulage seefu. Okay. Nina ekisumuzo kimu. Manager naye aba na kimu. Little tool. Balina omukozi gwe bafunye omupya. This is 20s. Ezo ziri 20s. 2 bands. Zino 2 bands. Here. That. Kiba kiraga muno mulimu daayi. We keep 1 in here. Wano tukipingawo kamu. Neri mu seefu tukipingayo kamu. The battery makes the red dye. Singa omuntu akwate kubona afuluma ne ssente kati nga kabando kano. Kagundi kakabwe kakaba ne kabaluka then
ensawo gy'abatwaliddemu ssente nejjula ink. On the way out, picks it up, shoves it, Waliwo omutumbaavu yakwata ekkubo goes off. yali abbye ssente zaffe And kids anytime. kati aba agenda ebweru ne kagwa n'akakwata ekkubo n'akateeka mu nsawo kabwatula bolozi. 3 or 4 times. Simanyi bababba nnyo kono bakatuba emirundi ng'esatu ena naye si wano eri ku bulaaki ewalala. Short, okay? You never argue. Yamugamba ssente zino zibeera insured. Gwe toyoma na muntu ng'azze okubba. Okay, let's go get. Gweomuwa buwi ssente n'agenda kuba munaye tekiri waffe bulamu. Okay. At that point, I kicked the door. Katwadde ebbali ku poliisi. I get 7 stitches. That doesn't concern me. Ekyo tekina makulu. You went charging in there like some freaking John Wayne. Ekintu kyenfaako kiri kimu kyokka mwakutteko ne muyingira ng'olinga John Wayne. Kyokka siraawo n'omuleka mu masekati g'abatumbaavu nga basatu. For a tough time, son. Your father was a Lieutenant, pregnant. I'm fine. That's Lieutenant kugambye ndi fine teweetaaga kuzza bya kitanga. Dozen cops in the LAPD, Donnie. And only 60 are good enough to make. Yamugamba ku LAPD police force kuliko abasirikale 9 era abantu 6 be basobola bokka okubeera ku SWAT team. Decisions, the right decisions from here on in. Era yamugamba asooka afune day off. 70-year-old. Okuva kati kyolina okugezaako okumanya nti okola right decisions. Asking your opinion. Sikusaba opinion yo. That's all. Kyekyoka kye mani njagala okugamba. Genda. you go, Frank. Hey, Ralph. Good as new. Should last you notice. Anti kwata eyo mpya simbi. Yeah, Okay. sure it will. Kakasa ndowooza ejja kuba asufu ejja kunkolera. Yes, Nti era ddala butereevu. let's hope so. N'asooka ateeka mu bulungi ebyasi. Oli ayitibwa Frankie. Hey, Donnie. Ogamba kiggwe. How are you? Oli otya? Bad. Anti sire bubi. Man, he was good. Kizaawe yali musaa musufu. Together 77th, right? He was mine. Mwasavinga mwena ku 77th kono ye. That was a different department back then. Naye ate mu biseera bwe yali department ya njawulo. Here. I gotta run. Nina okwata ekkubo genda. Court, so, Nina ogenda mu kooti ndowooza gwe nja kwogera nawe oluvannyuma. thanks. Aya. Yo Road yatugambye akola ku Robale Homicide Division. Well, Ku police force. Tiwa Frank. he is probably the 30th or 32nd younger officer. Ono agamba nti yo omulimu gwe aga nnyo okutendeka. Learn more than anything. Waliwo akatuke yali agezaako otendeka kati kabika ke kaali kaweza edambe ya 332. See situation. Bobby? Kwegamba akatendeka ne kasobola okuanalyzinga situation. Gwe Bobby soko mbulire. 2 needles in the back seat. Buli kimu kyonna kyamaze dde okutegekebwa. Got stuck? Had my gloves on. Atta boy. Buli kimu kyonna okirina nti 50 more miles of treads left. mipiira giri gitya. Pounds double up buck. Tank? Full. Amafuta gajjudde. Kaawa. You keep this up, I might let you have lunch. Singa ogenda maaso n'okuhola bw'oti. Bano be basinisa okujja okusika domestic violence. Ono yali asekula maama we ssebo. Baakwateko ne basooka bamunyweza. Bamusikanya asekula nnyoko we. Yitawo gasiya gwe. Ramon. 16. 16, that's good. Olina emyaka emeka 16. Is he using or running with the gang? Simanyi mutabani wakwesa enjagoba. Kono simanyi. No more juvie hall for you, huh? Oh, you hang with the big boys now. Nakuze obangamba ssebo otambula n'ababi. You gonna be someone's date for the prom tonight? Huh? Yogera nako. There's no father to help me with this. I'm Tiwaliwo taata ayinza kunnyamba ku kino. now. How can I stand up to him? Tetera mu butuufu oyo musajja kati omuvubuka afuuse musajja. Can. N'amukwasaganya nti sikyasobola mukwasaganya. Running Florencia with Maama alipootinga eri poliisi kwega mutabani wa musome mutabani wa akuzi. About me. Bintu byakola kati bisusse. I know this, you mess with your moms again, man. Domestic violence ain't no joke. Yamugamba nti obadde ogenda maaso n'okumesinga ne maama wo. Okay. Domestic violence kiba kyakusaaga. And then his principal calls me the other day and tells him he has Yali asoma bulungi. months. Principal we yankubira essimu n'angamba mbu omwana takyasoma okumala emyezi 3. Go to work. I get home late. Kati obitegedde ddi obadde tobimanyi. Work, man. Kuno nze nkeera genda kukola nkomawo kikeerezi. What's your problem, man? Naye buzibu ki bw'olina ggwe mutabani? Come back to the hood all enlightened and shit. Gwe seewo wakomawo mu kaalo. Ofuna wakabyo okuba oli mu uniform ya poliisi. Ramoni, let me tell you something. Ramon lekambeko kyegamba. Recognize him? Onoomutegeera. Wasn't he the leader of your gang there? Ono si yali akulembera obubinja bwammwe. His mind and his nuts?
kati yafa bamusekula obwongo ne bamusekula ne bolozi. Oh, I got another guy here. Waliwo ne gayo omulala. Huh. That's O-Dog. Oyo ayitibwa Odo. You know him? Omumanyi? Dog, just where he's sitting, just now. Yakati bw'obbanga tono si wala nnyo bbanga tono eriyise emabega. And an after. Kati mbadde njaga nekkanya feesi yo nga tonaba kuttibwa. Then kusiika n'engoma z'okuttibwa. Onagenda okujja nga si bo bagenda maaso n'okuwaya. Wabula asize wagezeeko kabwe kuba akimanyikana katumya 16. How do you think you're going to end up? Ne kati golowooza ogenda kukomekerera otya? Bw'otove mu bintu nga bino eby'ekiyaayi. You need to think about that. Olina otandika okulowooza ku nsonga ng'ezo kati. Tuwadde w'abaana abaswami balina ssebo AK-47. You junkies. Robbing banks in the morning and watching them. Naye mbutuufu bano abasajja babeera nga banywi banjaga. Bakwata ekkubo ne babba banka ku makya oba emisana. Ne batambula ne bagenda ne baddeeka akawungeezi ne bekkaanya. Ki kye baakoze ku mawulire. Testifying in the Cortez case? Ogenda gezaako tesifyinga mu musango gwa Cortez? Done on that? Ki? Yeah, the cop. I think he's guilty. Nze n'ozoona omusirikale gumusinga. 3 cops involved. Anti bali basatu tali omu yekka. All 3 of them must be guilty. Kale bonna basatu kirabika gye basinga. Kano kana mahulire. You're gonna say anyway, right? Right. Si kyogenda okwogera. So now you've got a source. Kati olina source, Back in '65 was the Watts riots, then early '70s the Hillside Strangler, and mu myaka gya 1600 eyo byali bituufu 1700 ebintu ne bijja nga bikyuka. on their houses at night. Then along came Katonda watu. these. Kabadde kazifuna information kuva mu ye. Well, by then we all became a bunch of racists, right? Mu 1900 awo It's gonna be a while. we baakubira omuddugavu emiggo. 39. Fernando was tufuka balwesi si bwe kiri. Big time at Riviera. Kati babagamba nti omulamuzi agenda kukerewamuko. All right, thanks. Okay. You know you forgot OJ. Weerabidde O.J. Simpson. Imagine that. Okay. I'll tell you what. Omanyi? Why don't you come by my house? Lwaki okwate kubona oyitirako ewange. I'll show you my Nja kulaga ebikwatagana ku nze. size 10 and a half. Nja kulaga engatto yange gye nakozesanga mirimu gyange. The other one's somewhere in Brentwood. Nyambala sayizi 10 ejjudde enfuufu. Era ba Franka. Lodi abadde azze ku kooti kusiikana sseyaabwe gwe ba indaitinze. Naye asiikanyo kadde amawulire. Kati mu kaseera katwadde eri b'ofiisa bano. Payback. You're gonna get us in trouble, Henry. Naye mu butuufu ogenda tuteeka mu buzibu gwe Henry. He's the one in trouble. Oli yali mu buzibu sife. Sometimes you got to do what you can. Ebiseera bisinga olina ogenda maaso n'okola ky'oteekeddwa okola okuyamba abantu. Seen photos of a live case. Ogenda maaso n'omulaga keesi. Omulaga ebifaananyi by'emisango gye tukolako. Me, I don't stand up for Hey. You don't know shit. Gwe tolina ky'omanyi ku beliefs zange Henry. What I'm saying is, these days you could look at a suspect Kyegamba nti ennaku zino mulimu suspect gw'ojja okwata ekkubo ogende maaso n'okunyomereza bw'otyo. before a trial board. Tufune obuzibu okimanyi ekyo. Ono ye alina bilifu nti omuntu asobola okukyusa. Sobola okwogera naye obulungi kati naddala abaana abato. Kwata ekkubo najja gy'ali. Kyuka gwe. I can uncuff you. Leka nkuggyeko empingu. Musumulule empingu. You hungry? Simanyi oli muyala. I brought you some food. Kufuniddeyo ku byokulya. Potera wali wali yekkaanya mu butuufu amwewuunya. Byayo musaamu naddiini. Kyava dda mu ggaali. Tuwaddewo abaana bali mu kimotoka. Boy. Balina kye baswamye. Era nga balina kye balinda. Agenda okuzza amaaso wa ekimotoka kikiri. Kikiri kizze. Baligana akamotoka. Gawamudika. Kati bagenda okuzza amaaso nga kigenda. Wabadde bakiswamidde kyayitawo buyisi. Oya ate kiragawa. Owa ekirabika si kye twetaaga ekyo. Twatomedde. Shit, man. Buno busa bwennyini.
katugenda kukola tutya Guys set up? ndowooza mwe muli set up oti It's your turn to buy margarita. buli kimu kyonna kiryoke nti ye Louise, can you open up for me, please? Yes, sir. osobola okunzigulyako nti wali sibuzibu ssebo It's on your desk. bino ebisinga nabitadde ku mmeeza yo Judy. ono yajja akwateko asobole okugulawo banka olwedde bakasitoma balinze dde ebweru aya saawa 3 zennyini n'akwatekuba okugulira bakasitoma bayingire omanyi ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba ebbanka I'm with you. nze ndi naawe siina buzibu agambye ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba ebbanka ne basooka bagateeka tyemba hello Hi, honey. honey Did you get to go back to sleep? osobodde okuddayo okwebaka Nah, it doesn't work, does it? So you, heading anywhere special? kati olina gyolaga ew'enjawulo Good to hear it. You gonna be late tonight? genda kubeera kikeezi ekyo ky'olwaleero Oh, great. alina byagenda osooka okumaliriza I love you, honey. njagala okimanye nti nkwagala nnyo mukwano You're a cop omanyi bw'obeera omusirikale with second decisions and okola kye bayita split second decisions for death. ebiseera ebisinga ezireetera abantu ofa And then everybody else. naye abasigadde The police commission and all the reports. police commissioner ng'ogasyeko To take all the time in the bannamawulire ng'ogasyeko ensi yonna kega kibatwalira obudde what it is that you did. ne batandika okunenyako ekyo ky'oba okoze ate ng'ebiseera ebisinga gwe batolina kyako olina kusalamu bwangu ddala And sooner or later, mu bwangu ddala how much of that shit can you take? kwegamba kituuka ekiseera nga tusasobola gumiikiriza mbeera eyo That's it. I'm gonna turn in. n'ogamba owaayi kati we bituuse enkooye sikyasobola gumiikiriza mbeera eno kalina februali nga 28 1997 juya baatugabe basyako ebyaliyo bano abasajja bapakinga emmotoka ne basooka bateekako zino zimasiki bamala oziteekako basajja bawaguufu ne bafulumayo nezi AK-47 They're nice. Yeah, and they're fun to drive, too. waliwo nakyakwate kuba okweyongerayo tambuza maguja agekuza amaaso ng'alengera abasajja kale kagenda okuza owaya afande sokolengere abayaaye bagenda kuyingira banka wabula bakutte embwasi ziri hevwe ono yakwate kuba n'asooka akubira mwenda emwemu buli omu wansi kyebayita AK-47 boy eri etulika bw'oseguka ogenda fasyaga kulaba aseguka Ever possible. 211 in progress. banaye waliwo obubbi obugenda mu maaso ku Bank of America With AK-47. abasaaba bakutte AK-47 boy 211. Let's clear this street. All units, 211 in progress, 6600 Laurel Canyon, shots fired. ne batandika okugenda maaso n'okuyita units zonna eziri okumpi byasi byatandise dde ovuga ne babawa adress Described as large males wearing body armor and carrying bagamba nti abasajja banene bambadde bonehamas ate bakutte AK-47 That day, I was ready to say enough. And then onagamba nti ku lunaku lwo mu butuufu okukyako ebyo bye nali mpise mu police force nali ntuuse nga njagala gamba kimala kasayininge mbisayininge you can turn your back on. wabula ate bw'omaliriza n'ofuna call oba tokyasobola kiddukamu Attention all Valley units. attention all available units waliwo obunyaguluzi obugenda maaso Officer needs help call is the most important call you can get. onagamba nti singa ofuna call okuva ku switchboard Trouble. yekola eba ekyasisa okubeera ey'amakulu gy'osobola okufuna Yeah. nga bakusindika information ne bagamba nti ofisa bali mu ttabu PD was family. My dad was nze mu biseera byange ebikadde years. kitange Died when I was very young. mamange yafa nkyali muto nesigaza kitange yali ofiisa State. kati LAPD b'ofiisa banne bakwatanga ekkubo ne bajjeeka Fam. ne bafuuka bakika kugana ne bafuukira ddala bakika That means your family. so that kati bw'owulira ekintu ng'ekyo
nti waliwo tawo oluguddwawo abasajja basekula bulabula n'ebisigadde oba omanya nti famire ye eri mu ttabo kati jjukira ali ku swat yakwata ekkubo najja erudda kyava asooka atumira abaana bayitewo tebalina budde bwe batu ne basimbula swat special weapon and tactics. Moving your dead. I did 2 tours of Vietnam, and there's 2 things you never forget. And the sound of a machine gun. Those 2 guys were packing AKs, and I had a 9mm Beretta. Gun. 15A39. I want 1 unit on the north side, 1 unit on the south side, 1 unit around back if possible. Hurry up! Abasajja bayingiddewo kibalese kubba. What? Yitawo. Second set of keys. Who got them? Randy over there. Sinze nyina ekyomuze ekyokubiri ayina ekyomuze ekyokubiri ayitibwa Randy Yuli gwe sebo vaayo. Hurry up, bitch. Leeta ekisumuluzo gwe yitawo. Polisi yatandise dde okuzingako ebweru tebamanyi gwedda wano. Bali serious. There's something going on out here. I don't know. Kati ono musatu akola mbya parking yagamba aliwo ekigenda maaso wabula simanyi kigenda maaso bulungi. Nekyabika ekigenda maaso si kyangu. Kati bano abaali bagenda maaso n'okulipotinga amawulire ga traffic batandika okulipotinga nga bagamba nti waliwo ekigenda maaso ku banka. Kati erudda waliwo engeri y'akalwaliro. Ne be baali bakuula amannyo bajja bekkaanye. Lodi yali atuuse ku seeni. Gino gye misango gy'akolako. Era nga yagambye nti bano bayitibwa the high incident bandits. Yakola mu Robbery Homicide Division. Tibatera gezaako kufuna misango bwe giti. Wabula lwe baba bagufunye gubeera muzibu kamala. Tegubeera gwa muzannyo. Essimu ya bank manager kirabika teriko bulungi oba teryakwata. Manyi? I want containment on the rear of this building. Right. Yabagamba bana basajja bagenda vayo mu ngeri y'etabo kamala bagenda fulumayo nga bali heavy. Uli yagamba ekizimbe njaga tukizingeko kyonna syaga bakwate ku bufuluma. Syagala muntu kuyingira munda ate syagala muntu kufuluma. Muwulidde? Aya. Ono yagamba basooke bagoba civilian ku siini bonna baveewo. Nti kale. I'll let you go on one condition. You crazy? You heard the radio? There's bank robbers everywhere, man. Gwe ngenda kuleka. That condition is you stay your ass in school. Njagala okakasa nti bwe maakutadde ogenda sigala osoma ebitabo. I see you got the cross and the crucifix. Nkiraba oyina omusalaba gwa Yesu. Anti ye. Right. Kale. You take this. Ngenda kusaba okwate ku bugende ne Bible. Yeah, take it. Gitwale. Man, what am I supposed to do? Kada mutufuze Bible ngenda gikozesa ki? Whatever part speaks to you. Kani nasoma pati kikono pati yonna eyogera naawe gy'oli gy'obogenda maaso n'okusoma. Mom again, I got her number, she got mine. Bw'okwate kuno ddamu osekula nnyoko maama wa ayina essimu yo nange nnyina eyiye. Don't do that. Bwe naakwate kuba okujja ojja kifuna nga kyokya syagala okomekereyo mu kkomero owulidde. Va wano genda kasya dduka genda. Genda. Naakwate kuba okusembera erudda. Ono yakimanya kirabika omuvubuka amulesi. Yasooka n'atuuka embali n'atunuulira Bible.
ono inakyali yakubidde poliisi. These two guys hold. Waliwo bagaya abakutekuba okuyingira mundaawo. Need to stand back. Tugenda kusaba oyimirire emabega. Need to stand back. Sitaani ng'emabega maama tukusaba busabi. 170. 405 is clear but slow in both. Eno ssebo walikirira naye ate egenda mpola. Skyfox. Got fly. Fe aba Skyfox fe tugenda maaso n'okuripootinga. Bano bali ku jaamu. Everywhere. Balipootinga jaamu. America. Not sure. Tulage okuzza amaaso okwekkaanya. Really big. Wayise okulindeko. Waliwo kyalengedde poliisi erina akabanka kezinzeeko. Bill. We got a live feed up. Wayi tulina ka live feed. Progress North Hollywood. Kyalika waliwo ababbi abagenda maaso n'okubba ka Bank of America. Shots have already been. North Hollywood. Okay, good. Go live. Kirungi kale mukayiseemu ako. 3. Pulogulaamu yaliko baagisalako. We interrupt this program for a special report from. Tusobodde okuyingira pulogulaamu eno ne ka special report waliwo ekiguddewo. Kale abantu abali okuppya obatandika okuvaayo omwomu batandise okuvaayo omwomu. Balaba poliisi ejjudde wansi. Kyupa zeetooloola. Kiki ekigenda mu maaso. Here, they've got to give up. Commander, hello? Ono musatu ageza kuyita ku radio kola wa. Barodi bayitawo. Wine sindika Vambi box kwate kubodde mu safe gula waneno. Twagala nsimbi teka mu kisawo ekyo. Ninga siku egusoose. Bali babye enfunde eziwuli yako ddala. You. We. Teka wansi ekitwe. Tabasoka abala obudde. Wayi mwangu tugende. Kugambye kawansi. N'okusija kwa kiseti yabwe kirabika na bagwira. Yangu ateka mu sete tugende. Send it over here. Well, you want to drive. Kati bano balina akaduuka we baatukira. We got a major incident going on. Tulina ka major incident akagenda maaso across wali eri ka bank. Yes. Tugenda kusaba tukozese ku kifo kyo nga post. Okay. You could expand that perimeter right now. Kati bakwate kubo ne bajja. Labels here. Bamaze ofuna schematics za bank. Wache twanise blueprints. Hurry up. Aya. Don't look at me. Gwe siakala otunuulire. Apparently in the. Kujja ng'oyagala kufuna kibalula. People are in the bank at this time. Jim, Kelly, we'll get back to you as soon as we have any more details. Sherman Way and Oxley. The direction East and west on the American Pacific. Okay. Ne basooka beesettinga. Yeah, we've got 4 units. It looks like Laba. Nagera okuzza amaaso n'alengera akasente kano. Akasente ke bateekamu kojja. Bwe kafuluma bwe kati bank. Kaba kabaluka bubalusito kate kabeeramu birangi. Birangi ne biryoka bisaasana mu nsimbi. For a morning delivery. Munaye. Anti sente ndaziruda ko tubali tulinda za kumacha bali tubana baleta. Tetukyasusa sente nyingi mu bank kusiyati abatwade bababba nnyo. You want to go into their jams? Kale. Okay. Yitawo. Mbote bakyasusa sente mu banka. That's right. Kusya kububbe obadde bugenda maaso. No kyava kebera ku ssaawa. Why? Musituke kale mwena mudde wali eri. I can't see. Kulaba sisobola kugulawo. Employees do not access the vault. They changed the policy. Only armed transport can open it. Munaye bakyusa code number. Aba transport bokka basobola okugezako giteekamu. Ababa balese ssente bokka basobola okugezako teekamu code. We're just gonna sit here? No, we can't run Tugenda tula butuuzi wano kuba tetusobola kulumba. on them. We rush them now. The civilians. Singa tukwate kuba ne tubarushinga basibiriyani bajja kufuna obuzibu. conflicting numbers. We don't know who's still inside the bank, Tetunaaba kumanya baani abali mu bank. whether or not they. Wabula ebyasi bivuga. Shut up! Bano bakwate kuba ne babaleete bali mu safe. Mutuule eyo. Yamusikana akuba bullet. Akutte AK-47. Mikailo Akanishnikov. N'ateekako endala clip. We're burning time. What are you doing? Uwayi obudde bwetuwono onookola ki naawe? Open it, bitch! Ati munaye aganya okugula safe mugamba agigule. I can't. Banaye sisobola. Gigule. N'asooka aliteeka kyemba.
bawulira byasi munda kati no mukasa kano bonanga baswami bakakanya omuyayi yakuba sefu ebyasi onagera okuza amaaso ebweru ng'obuduuke bali bukalu poliisi ebaswami oba ejja tugende ebintu byabinoonesa edda naawe jja tugende gwe gitawo bano abasajja baali tebazanya baali bambadde akakokolo kaddugavu amaaso gaabwe mutuufu baali batiisa nali simanyi nti ngenda nasimatuka nze kyenamanya kyali kimu nti omulatina agenda kufa olwaleero ko kakibalyawo ne kamanya kagenda kufa tekagenda simatuka wayi tumaze okufuna sente kati omanyi abasajja we bali ebweru banamawulire nno bagguse kano kakwati kubo ne kabayitamu kwe kujja wayi sooka ofulume waliwo kyembazi kwate kuba olumbe wali erigwe zingenda siga kusooka okwate wano microphone buli omu yeetaaga gwokya ono yayitawo n'asooka ayingire bali mu vita akutte no kamera oyinza okwokya akutte mbwasi alinga akutte ekizuka gwe kyuka genda ogenda fune wala gyogenda okuyita nyina meeting mu dakiika 10 mundaawo meeting yo tetukwatako kwate kubo kyuse motoko demabega gasiya yanguwa demabega kalira mukazi onanjagaza ati abino byekyagala nzize mu meeting kyokka nziza mabega laba tugenda gena maaso n'okumonitaringa situation kanina abagwagwa bafuluma wabula bambadde zibode hama ziri enka buno bu 9mm tebusobola na kuyitamu ate bo bakutte embwasi ziri heavy bwe bafulume bwe batandika sumula bullet nina kyakyamukwata mugu oyo nayita wagudde obwedda bamugamba ave ku siini nga tawulira tena abasajja bafulumye bweru wulire emundu wulire embwasi mundu nkola ya murasha AK-47 mama nyabu katonda watu eribo yekuba bullet wesigala wansi toseguka nakya bamukwasijja mugu bano abali mu kalwaliro musawo aba akuula omuntu erinnyo ono bakubye omukono bali abasajja balina omutima oyo bullet afanda alenga yasooka nanyanya n'omuntu niyebuuza bwe bagenda batandika wabula bali open swati eri mukuba ejja banaye njagala mukwate kuba mujene assault rifles mujene body amazi aya bekyasi mukubye sebo balina kavaamu zaabwe sibangu zine mundu zaffe tezirina kyezibakola bekyasi yenyenya mbwenyenya wabula ye bwekwasa muganda wange ono bamukwasizza mugu nayita wagudde ettatu nasooka kuba omulanga wewe gyawulira buleti gyakyusa nesooka ekoleera mama nyamu twafudde dda ono bamutwala kaasa bano abasajja kyayika bagudde dawusira ku ngeri gye bakubamu ebyasi
bakuba emmotoka musatu nasooka kakkana wansi ziri embwa tezizanya balina ofisa gwe basekudde yamugamba sooka onywera awo nywera nzija yajja amusikeyo oli akyusa clip babuleti Jim Kelly, I'm here live on Laurel. Jim banaye siruga ndi live waneno Currently in progress. abasijja bakuba ebyasi It's not coming from bakuba ebyasi nemuka usiya katonda abantu abanyuma okuba ebyasi be badda mawulire We're all Bank in North Holland. LAPD. ku TV wona sebo ge mawulire agaliko Storm of bullets. ono ye mukazi wa Frank Anything and everything. geno kyusa kyano zonna nga ge mawulire agaliko I've been asked to respond. katonda watu Of a cop, you learn that every day, any day, could be the day that he doesn't come home. So you can either obsess and go crazy, or you do what I did, which is denial. agamba nti bawe buli kaseera akwatanga ekkubo genda mu field The bad stuff. ye n'atiba nti oba osanga buli lunaku lwaba tagenda kudda oba si ki buli lunaku lwagenda osigalayo Okay? naye kati nga kyolina okukola mu butuufu kiba kimu kyokka So either me. okubeera obuze sinakyo oba si ki okola ye kyeyakola kwegamba obeera mu self denial mbu tewali kiyinza mumutuukako ono yeetoolodde ludda oyo basekudde waliwo civilian gwe bakwasa kati ne bajja bakyuse clip lodi n'abaza agenda ataasa omuntu yajja agenda ataasa omuntu kumbe bamaze okyusa akasijja ne kamulabu kakyusamu katini bwe kati musekula ku mukono bwe kamusekula ku mukono n'asirituka ebyasi agenda ogwa ne kamukwasa okugulu musatu eno ali ku ttaka Help a civilian has been shot, civilian akubiddwa ofisa asekuddwa but he appears to be seriously hurt. kirabika ali seriously hurt kwegamba alumiziddwa bubi nnyo buleti afuse buleti abasajja basumulula ebyasi baali bazesebo ne clips eziwerako ammunition eziwulirako ddala yakwate kuba gyasooka asiba omugulu guvaamu omusaayi yasooka n'asiba mugu Thank God. katonda yeebazibwe Don't worry about anything. teweeraliikira ku byanze nze ndyoke TV, yeah? Oh yeah. wabirabye edda ku TV kono byatuuse edda ku TV banayi Yeah, ebintu biri live tibiri live everything's fine. I'm all right. naye gwe tulina kweraga buli kimu kyonna kiri fine I'm not worried. nze ndi bulungi No one's worrying. Okay. anti serayikidde Be careful. Okay. ndi wano ndyoke wabula ekikulu kyabinabira mwegendereza amanyi bawe kesi ezakolako yeno kesi zezimu kwezo kwegamba ez'amaanyi zakolerako ddala Cars literally being ripped apart ez'aba high incident bandits through the car. ono musatu n'asooka lya kanvaali erudda bakubayokko kasajja ne kakyusa gaba nno wa kamera agafuna bulungi amufunye agaweereza bulungi ono wasiraanidde Henry. henry Henry. henry Why don't you do me a favor? niko lwaki tonyambayo ekintu kimukono kyonna kyoyagala You go ahead and pray for me. wandibadde onsabira I already have. ekyo kyonna kimaze dda All right? okay then kati tolina kweralikira siina gyendaga oba omaze dda okusabira abaswat bali mu kkubo Command post is 43, David. I need someone on attack 1 right now. ndaba nno obuzibu bayitidde kalwere baguuse ku northern bypass nga ssebo waliwo kajjaamu PTA. Frank, I'm about 10 minutes out. I'm gonna need someone to walk me in here. butuufu ngenda kusaba omuntu anyambe eddakiika 10 zembuzaayo tuukawo naye Body armor, AKs. It looks abasajja balina bodeyama balina zi AK-47 yatemera wano
way what we do, it's automatic. We don't have to think about it. It's second nature. It just comes instinctively. Onagamba nti ffe twolire twali batendeke basufu. Era ng'ekintu kye twali tulina okukola tetwalina kudda okwegamba kiddawo kirowoozaako nnyo. Kyali kijja buzi instinctively. Firing non-stop. Why soka tudde munda? Base kuli byasi ne basoka bakwateko okudda munda mu bank. Kati baze kuli loadinga. We got these. Yeah, right. They got nothing but that. Tuyina zino nti ye. Ate boti balina kyamakulu kye balina okugyako obumundu obuto nti butereevu. Civilians are lying wounded, some critically in the Basivilians waliwo abalumiziddwa. report of another uniform officer that has been Waliwo ofiisa ali mu uniform ali erudda. We can't wait to SWAT. Bwe tufutte tugenda kulinda SWAT tulina okuyamba ku bannaffe. Ono yakwate ku bajja ayambe mu ngeri esoboka yonna. Bleeding. What? You're bleeding. Okimanyi nti gw'ovaamu omusaayi onagenda okwekwatakwata nga bamuyisaako erudda bullet. Konoze ndyoke. Earlier, Kati bakutteko okuda munda ku reloadinga. in a routine vehicle stop, a sergeant in the Glendale PD found an AK-47. Unagamba ti bano abasajja boona basebo baali bakwatiddwako emyaka ng'ena emabega. Jail for 6 Waliwo ofiisa eyayimiriza ekimotoka kyabwe agenda okwekkaanyanga emabega waliwo AK-47. months back. Ekyewuunyisa They're returning baabasibayo emyezi 6 ne bamala ne babata. ship. Looya waabwe n'abawolereza eri omulamuzi n'agamba nti babaddize emmundu zaabwe mu balina ozitunda basobole osasulira obumenyi bw'amateeka okubaawo mu nsi yaabwe. Kati gwe tebereza ebintu Hey, go finish. Moron. 15L10, requesting the V100 RA unit. Copy that. V100 rescue unit is on its way. All units, we are on a citywide tack alert. All units on citywide tack alert for further notice. 15L10. Hold your positions. They could Basatu kyakola n'asooka anyweza ekisipi. hold your positions. Henry! Henry! Henry The RA's coming, Henry. gwe kyolina okukola beera mugumu bagenda kwatiko bajje basobole okutaasa wooli. Hey! Henry! Henry! Get the hell out of here! Gwe vaano naawe owa kamera obadde ki? We're out of here! Waliwo owa kamera sebagiriiridde ne kanvaali. Oyinza okulowooza akutte embwasi. Stay with me, buddy. Stay with me, Henry. Officer needs assistance. Unit requesting help. What is your Ofiisa yeetaaga assistance. 9. Bambuuza oli ludda wa? Need help. Bana neetaaga obuyambi mu nnyambe. on the way? What is your location? Oli ludda wa? 9049. What is your location? Banaye oli ludda wa? 9049. Yagwa mu bugwe maanyi. 9049. Kano kamulengera. 49. Takyasobola kunyweza mu kugulu kwe. 9. Officer down. Code 3. He needs help. Code. Banaye ofiisa ali wansi yeetaaga obuyambi. Hey! Gwe We gotta get that man out of here! tulina okuyamba omusajja oyo aveeyo What do you... mu bwangu ddala. I'm gonna take this car! Ngenda vuga emmotoka eyo Wait for me! ngyetooloole gwe nninda awo. Genda vuga emmotoka yeetoola akwateko basobole otusembera wali eri. We're coming for you. Anti nyweramu naye tugenda kukkima wooli. Beera mugumu. You drive. I'll cover. Just create enough chaos and we're bound to slip through. Right. Tumaze okuliyetinga chaos ewerako ddala kati tugenda kuyita mu buyisi. Right now, the Nti kale. still inside, presumably. Police have not begun to move in. They're still behind their vehicles. Ofiisa bakyali mabega w'amamotoka gaabwe. Oh, shit. Hey, if you make it out of this alive, you ought to ask them to waive your balance. Bwe tuva oli yali agambule bwe tuva wano mutuufu kyetaaga batwongere kasaala. Safe last night. I'd rather die than go to jail. Tugenda kwatiko bwe tusisikane mu safe house ya kono nze nfa nga sigeje mukomera. Kono totya teri agenda kufa. Aya kati bamaze okulirodinga ne basooka bagateeka kyemba. Ono akwateko bagenda ataaseseya. Musatu asiranidde wanagwamu omusaayi. Ndowooza omanyi ekyokola. Kati baagala kufuluma. Bagenda. Ne badda ne bafuluma. Aya. Neddamu neeseka buto.
omukono n'asigala ng'aseguka. Gye bakoze akayumba ka sikaali bo bakulaga nti bagenda. Underway, and despite the gunfire, scrambled out of their car and safety. It's just unbelievable. He's driving directly. I was at a point where it was out of my hands. It wasn't in my control anymore. Mbutuufu nnyina we natuukira nga buli kimu kyonna kisuseeko nga tebikyali mu kontrol yange. Over 50 or 60% of your blood. Kegamba nga bw'oluzinga tugeze nga 50% oba 60% ku musaayi gwo. I went back to a place where I remember chasing a suspect on. Agamba nti yajjukiramu biseera ebikadde alina suspect bwe yali agoba. Bajja badduka. Bw'atuuka erudde n'asooka amuweereza ebyasi. Went for cover. Tiyakola n'asooka alyamu kanvaali. I guess in some ways maybe I stayed. Wabula ndowooza mu kulya kanvaali yange nalwawo. By the time ngenda okukwata ekkubo okuvaayo. Eventually turned up, robbed some folks. Omutumbavu yadduse. Kyokka ate gye yaddukira yakwata ekkubo n'abba ate n'attayo n'omuntu. Maybe you didn't do your best. Kati okuvula ne ngamba nti oba osanga nali sobodde kola kisinga kyange. Got hurt. I guess I knew that on. Kwegamba November yamu awo kati omuntu n'attibwa ku lwange. Kati bwe nafuna omukisa guno ne ngamba sigenda kuddamu kugeza kuvembeya. Didn't get away. Ne ndaba ofiisa wange ng'agudde ku ttaka n'esalamu kwate kubo ngende mu mutaasi. Incredible! I gotta tell you, I am watching this. Bwe nafuna obuzibu obwo. Can't believe it's happening. Agasijja sebo bagasekule ekyakitegukamu katini. Katino sente ze baamuteredde muno zaabaluka. Ziri esigadde ne bazisiga langi. Ziba tezikola. 50 cops outside. Abasirikale 5 abali ewe. Strolled right back in. Abasajja sebo ne bakwateko ne badda munda. Nga tebafaayo. How's he doing? Kati akola ki? Whoever put that dye pack in there is gonna be dead. Ono basekudde. Man, total disregard for life. Kwate kuba n'asooka dda munda. Onagera okuza amaaso ekisabo yamanya bumanya. Yamutedde mu sente nkyamu. Yamanya bumanya kaakomewo atuse. Yaggalawo seefu. Webyasi ku seefu nga tebiyingira. As the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway. Dozens of officers and civilians have been wounded. Officers abawerako balumiziddwa ng'ogasseko n'abatuuze. Ono yafuluma ne banayiga mala gakwata. Tegajja kupitako nga ndi wano. Absolute war zone down there. The firing continues. Bakikuba tekina gye kiraga. Ne kisituka. Kibadde kimanyi bakikwasiza. Ku mutwe kwokka kw'osobola okikuba. Naye omutwe si mwangu kutayiminga. Kino bakyakifunziza. Keep the police pinned down, although these brave officers are refusing to back down. Officer baganya okubakinga down. Ne kizzaako endala. Well, it looks like one of the gunmen reached into his car. What's up? Mwaga kufunamu omusera. Come on, Nick. Nammwe mujje. Bakikuba. Bakiremeseza obulamu. Abaswati banoonyeza banya. 43 David, we are eastbound in an alley heading toward Laurel. Should be there in 2 minutes. Tubuza mausi 12 mu dakika tugenda kuba tutuuse. The policeman's return fire doesn't seem to have any effect. Ekintu bakikuba wabula tebakiteekako obuzibu bwonna. Kisooka kiweze abakyopo. We're gonna have to get out of here. Why, tulina osooka okuvaako wano akasajja kagatutta. Get out of there. Muveeyo mmwe. I will. It is complete chaos
out here in his madhouse. Babaka baveyo kugamba. All your ass around the corner to B&B guns. Grab as many semi-automatic. Kwate kubo gene waliwo akaduka akatunde emundu bali. Funa emundu zonna zosobola ofuna automatic weapons. Kine wacho kyafuluma. Aya. Ne batandikira be badde bakomye. Oli yadda mu motoka kati no njagala olabe. Kambe basyako ebyo ebyaliyo. Kuba mukwasiza. The plan. You drive, I cover. Kati plan eri bwetu kwevuga nze kapalinge. Bwetotya. Sebo kiwe kigatambula butambuzi ng'oli avuga. Emabega wali ebikozesebwa. Kisoka kijjayo endala. Hey. Waliwo akafa akatunde mundu. Just continue to Bakwateko ne bajja ebbali. Abayi. Hey guns, we got a situation. Gwe guns tulina embeera ndowooza ogirabako ngirabako TV. Some semi-automatics, what do you got? Twaga osooka otufuneyo some semi-automatics. Anti waliwo eno. Ejja sobola okukolera. Waliwo n'eno simbi. If you really want something special. Bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo. Remington 700 action. Waliwo eno ekyasi n'okijjamu enjawulo. I can't believe they let people just. Si bwe kikkiriza nti abantu bajja mu maduuka ne bagula emmundu. Wait 10 days for back. Anti kasita oba ng'olina ID ng'olina ne sente eziwera ezigula tewali tabu. Okay. Mutuufu teebereza mu Amerika waliyo amaduuka gatunda mmundu. Gali awo ng'oli bizinesi y'okusuubula mmundu. N'aguza abantu. Kati bamugaa sooka otusimba ezo zonna. Lodi yamanya kimu kati ali mu ssente. Simanyi nti oba naffe tulituukako mu nkulaakulana ng'eyo. Nga wano tulina busitowa butunda mamundu gokka. Command post, this is 43 David. We are at the scene. Let's go. Tutuuse ku ssiini. Kati abaswati baali batuuse ku ssiini mu kaseera ako. Possible third and maybe even a fourth suspect in the bank. Basajja tebabalengera bwe bakuttewa. Okay, yeah. Want you to grab that armor car. Sooka ogenda ofuna ekiri ky'amadika. Got it, go. Tugenda kikozesa okutaasa abalumiziddwa. We have two suspects heading eastbound. Tulina abasuspect bakwatako okukirira eri mmanga. Suspect inside the bank holding hostages. Shots have been. Tukiwa nti waliwo owookusatu alabika okuba nga asigadde mu banka ng'akutte abawambi. Kubanga ebyasi bingi obwedda bituwulira munda mu banka eyo. Ono si oba muggyeko emmundu yamanya mu butuufu olwaleero afudde mu bwavu. Kati ani agenda okusasulira? Anti munaye lisiti ogenda gisindikira meeya. Baba no bafuluma bavaayo ku banka. Omu ssebo ye agenda akuba buleti omulala ali mu mmotoka kyokka bavuga sipiidi bbiri. Tebalinamu wadde okutya tebalinamu wadde okweraliikirira. Teebereza. Abaswati be balina ku mmundu ezizitowako. Poliisi mugulewo. Bano bagenda okuzza amaaso nga kituufu b'ofiisa be bazze. Tiwaliwo waakusatu bali babiri bokka. Aya. Kino kye kimotoka kigenda kirescuing abalumiziddwa. Basivilian ng'ogasyeko ne b'ofiisa. Muyiteewo. Get a clear shot of the suspect eastbound on Archwood from behind the supermarket. Bakonga wa ye n'asumulula awo n'asulawo basatu. Bajja babitaayiza naye muganda wange. Kibayita AK-47
yemu kwasa rifles ezaali zakayiyizibwa be yasooka okuyiyizibwa yayiyizibwa kabaka ayitibwa Mikaeli. Get in the car! Get in the car! Oba yeyingire emmotoka katono biraliso mubuzaabuza seyawa mugamba yingire emmotoka wabula kati atandise okubeera stranded. Yayitawo n'asalira wali. Njagala officers babeere mu buli nsonda bano abatumbavu tebalina kuvaana olwaleero. Nagekuza amaaso ng'emmotoka egenda ekimu kidduseeko kyakuba kyava asooka ayita erudda. Number 2 suspect driving the white vehicle headed east on Archwood. We've got number 1 suspect on foot. Number 1 is behind a long trail. Kati obuzibu obuli ku AK-47 bw'ekyamuka yeekyanga ono yasooka n'agijja ku kakiripa akasooka kasepiki najja ateekeko endala wabula egaanyi. Yekyanze tekyakateeka mu kyemba kugisikasikaku nga wa eyo n'agiwummuza wansi. Najja afuna oluto teeka kyemba. Ono yeyagambye muye tadda mukomera kama mbaya ni mbaya yesebo tadda mukomera. Hey, you kids! Get back inside! I'm a policeman! Go back in your house! Mumukwate kuwa mute munda mayumba gamwe. Nze ndi ofisa. Dabano road. Sebo yajja na lugalo lwa fuck you. Tambula nga afande. Ono yakiswama. Bwe kimulaba kyesekula bwesekuzi bullet kyosebo kyejjira waawo. Oh my God! Katonda watu. The gunman has just been shot. Sebo omu ku batumbavu yesekudde. Officers are moving in. He's not moving. B'ofisa bamutuuseko tamuvinga. Kati no wasigaddeyo omwali mu mmotoka. Baali babiri bokka. Looks like he might be trying to come. Waliwo n'amusiranyiza agenda gwe musiru gwe. Omuyaya yaweta akamotoka. Agekuza amaaso nga siyamufu. Mwembasi muliwa. There are cars coming the other way. There is no police presence down on Archwood, mind you. This is a residential area. Looks like maybe he's trying to force someone to stop, but the cars are going around him. I don't know if these people on the ground know what's going on. They're very lucky. Can't go through. Hey, Gwe sebo. are you riding $10? Onageo tukano sebo ng'obuzibu obuliwo kajjamu. Hey, look. You get $10. Sokoleke. Alright? Yasasula ono bakisibiri amwe kano mwabatwalire mundu. Twalire bafane bwasi. Lock the street, damn it! Mugale street mbwa mwe namwe. Okay, he's firing. He just shot through his own window. The victim is running down the street. It looks like he's okay. Well, it looks like the gunman's reached into his car. Yasoka nakwate kubona yetula najja mu motoka ye. Kayina abaswati baguse. Gira nabo kati bayina ennene.
Aina zino balina M16. Aina AK-47 balina M16. Unageno simbule motoka okwagala ogitandika nga yekyanzi. Maybe he's stuck or something. Kyabika ali staka. Come on. Ne bayitawo. That's the guy who's calling the shots. That's the guy who decides where and when it's going to happen, how it's going to go down. And that can't be the bad guy. Agamba nti sebo banai suspect yuno kati njagala owulire M16 ne AK-47. Unbelievable. M16 nkola ya America. Shooting from point blank range. Aya. Kasajja sebo kali kamule muganda wange. Watch your crossfire. Mwegeneze mwengeri gye musasanyamu ebyasi. Boy. Kali kamu wabule kafusi ekirala. I got you covered. Zawukana mu ddoboozi. Nasika. Vayo. Abaswati balinga bana. Kasajja kali kamu. Ono kyabasooka kagwira kava. Yakabaza mugu. Kasetula ekigere. Nasooka akabaza. 1 2 3 4 kumukaga nakakuba bullet kapia kigere mugenda kwekwekei nayo nasooka aweerezaayo nasituka abayayi ne bamube vivi kugulu bakuvunziza nakakana hala bamukubye vivi emirundi esatu. He's down. Wayo omukyala akakanye naye muganda. On him. Stay down. Do not move. Wayo sigala wansi tokyekuka gwe. Sigala wansi oli mukwate. I thought to myself, here we go. But, you know, those are moments when your training kicks in. You get scared? Yeah. You stay scared? Better not. Yagamba nti sebo waliwo batuukira mu situation. Nalabira ddala nga kyayika wedde n'agamba kiwedde. Ni n'agamba olwa kasiyasi we katukira training yo n'ekugwamu mu kutuga ne kuyingiramu. Ubeera otidde naye nga tutolina sigala ng'otidde. Ebisigadde bitandika kwekola bwekozi. Bw'oba oli mutendeke mu mbeera ng'eno. Abasajja bakuba ebyasi. Bagamba okussa ku byasi ebyakubibwa. Mu byaddala bakuba ebyasi ebyali bisukka mu 2,000. Rounds 2,000 ezakubibwa awo ssebo. 1,200 ez'ebyasi. Oli yanyenya n'omutwe kyava akwate kubo ne yeeyongerayo. Naye eky'omukisa ekyaliwo bambi tewali baalumizibwa. Era okujjako bano bokka be baafuna obuzibu. Batibwa. Bakwate kuboni ne basooka bamuggyako akakookolo. Baasekuddoona amagulu. Ngeri ya kikomando Kamala. We generally are supposed to have the firepower. They had the firepower that day. We had the willpower. But you know what? I'll take the willpower over the firepower any day. Unagamba ati abo abasajja sebo balina omutima okutusinga. Bisigadde basigala kulawuna kwekkaanya. Gambe tuli kayitibwa 44 minutes. North Hollywood shootout. Era nga bassako ebyo byaliyo. Bino biri mu likode.
Bagenda okuzza amaaso kyava alengera kali akaboyi ke yawadde ka Bible. Kaswire ke yabadde asimbye ka Bible. Think about it, the kind of firepower we're up against, that we were outgunned. People talk about being lucky, where you're lucky that... Unagamba nti okussa ku byasa abasajja bye baali bakotte. That luck is perfect. Mu butuufu abantu batuwolezanga timu mbutwali ba mukisa. And then you can be lucky. And I was... Wabula nze kitange yaŋŋamba nti singa obeera mwetegefu. That day when you think about it, the only... Ng'osobodde okugezaako okwetegeka bulungi. The suspects were the best. Era ng'olina n'ekyokusalawo then osobola okubeera ow'omukisa. Ffe twali twetegese. Era nga tumanyi n'ekyokukola. Kikyatufula ab'omukisa. Basiviliani bonna abali mu lumiziba bali batadisobetika. Nakyalo ono bamusimba magujayi. Here, partner. Hey, thanks, Bobby. Why you partner soko fuleko okunya kono we bali Bobby. Ekyewuunyisa ne namukadde yabadde mukaddu mu kayumba k'abasikali. Yafaya ali okay. Oh, sir. Dabano kye bakoze emmotoka y'ono champagne. Yeah, I know a buddy in East LA that can fix that airbag. Nyina kyali wange manya asobola okutereerezaawo. Kikatwalitse omujerega. How fast everything returns to a state of normalcy. In fact, the very next day there was a line of customers outside the bank, and one of the customers was complaining how the bank didn't open on time. Hey, life goes on, I guess. Así es la vida. Se va adelante. It's kind of weird the way it happened. The morale in the LAPD was at an all-time low. The public was all over us, and then all of a sudden, out of nowhere, this happened. After that, even the media were calling us heroes. Nobody becomes a cop because they want to be loved. They become a cop because they love the job. But every once in a while, you get to put away some bad guys. And on that day, in 44 minutes of sheer terror, not a single officer ran away. And everybody did their job, and I think that means something. And in 44 minutes of sheer terror, there wasn't a single officer that ran away. Not a single one. I think that means something. That's our good? Very great. On Friday, February 28, 1997, the Los Angeles Police Department experienced a day of terror and remarkable heroism. The North Hollywood Bank shootout will long be remembered as one of the country's most shocking displays of criminal behavior and an outstanding example of professional, heroic law enforcement. Yesterday's true heroes were the members of the Los Angeles Police Department. One thing everyone agreed on was the bravery shown by the police department. Police officers tell me they're just overwhelmed by the amount of support they've received. Now the officers are standing by this community, doing their best to support the community as they try to move on with their lives. My dad works in North Hollywood, thanks. It's nothing short of miraculous that no one was killed. In fact, what you're talking about here is it's multiple miracles. For actions above and beyond the call of duty, 17 LAPD officers were honored today for their heroics during the 1997 North Hollywood Bank shootout. Yesterday's true heroes, of course, the Los Angeles police officers. Without bulletproof vests, without the same firepower, courageously tracked down and stopped the two heavily armed gunmen. Personally thank Commander Waller and the North Hollywood Police Station. The heroic behavior of many officers yesterday has triggered an outpouring. All of you officers of the LAPD, thank you. Many sent cards, yet others threw them. So thank you for what you did. All of your officers. We're here 2 years. We're going to
North Hollywood, and we really appreciate everything that you've done.